Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde mbayo ku ebigenda obbayamba okukola face okutereeza ku face ogikola service njagala face yo ogikole bulungi service njagadde nkulage gwe bayita cucumber ono mulungi nnyo ku nsonga y'okutereeza olususu nga face erimu obuzimbyezimbye wamu n'okutereeza olususu lwo lubeere nga luweweera nga luweweevu. Cucumber oyo gw'olaba agenda kutereeza bulungi nnyo. Cucumber atereeza bulungi nnyo olususu naddala lw'omu face mufune atundibwa bulungi nnyo mu butale gyali mungi nnyo. Funa cucumber oyo nga bw'omulaba. Bw'omala okumufuna nkusaba obeere nga omusalaasala bw'otyo bw'obeera oyina blender njagala omuteeke mu blender nga bw'olaba njagala omukube kati bw'omala okumukuba nga bw'olaba wawedde okukubibwa nkusaba ofuna akasengejja bulungi nnyo nkusaba ofuna akantu akalala wansi akabakuli oba ekikopo ddira cucumber oyo gw'okubidde mu blender omuyiwe mu kasengejja nga bw'olaba omusengejje ofuna akajiiko onyige juice oyo aveemu. Tunuulira bulungi owantu awo nyiga juice aveemu. Juice wamala okuvaamu kyenkusaba juice muteeke ebbali kati nkusaba ofune ebyo by'osengejje by'olaba ebyo ebisigadde kasengejja nkusaba ogende ng'obisiiga ku lususu bisiige ku lususu mu face yo bisiige mu face nga bw'olaba nze ebyo mbisiiga ku mukono naye gwe bisiige ku face bisiige mu face bulungi nnyo. Ebyo ebisigadde kasengejja ng'oggyeemu juice bisiige ku lususu bw'otyo mu face nga bw'obiraba birekeeko bibeereko bwe bityo bimaleko eddakiika nga 3 nga kwebiri bibeereho. Kati obimala bw'olaba nga eddakiika 3 ziweze osobola face yonna okubinaazaamu ne bivaamu bw'otyo kikole bw'otyo ku makyakero kikole n'oba ogenda kwebaka kikole face ye egenda kuteera bulungi nnyo egenda kuggwaamu olutuntu olulimu. Cucumber mulungi nnyo mu kulongoosa olususu. Kakati ekintu ekirala juice wa cucumber ono gw'olaba juice oyo gw'olaba oyo kati juice oyo naye osobola omukozesa bulungi nnyo singa obeera tokozesezza biri byenkulaze osobola kukozesa amazzi ago ba juice oyo owa cucumber. Oddira juice oyo sooka weetereeze bulungi nnyo mu face bulungi nnyo sooka ofune tawulo ebuguma oyise mu face yo bulungi tawulo ng'ebuguma oyise amazzi agabuguma mu face bulungi nnyo giyiseemu ginyige kati bw'omala okuyisa mu tawulo ebuguma siimulamu bulungi nnyo kati funa akagoye akalala nga bw'olaba akagoye nga kalungi akagoye ako kakoone mu juice oyo wa cucumber obeere ng'osiiga mu face yo obeere ng'ogikuuta mpola ne juice oyo wa cucumber bw'otyo oba okola bw'otyo olaba siiga mu juice oyo omusiigemu mpola okumala eddakiika nga 5 nga weetolooza face yo gisiiga mu juice oyo owa cucumber bw'otyo. Kati bw'omala okwekuuta bulungi juice oyo mulekeemu mu face omulekamu eddakiika nga 3 oba essaawa nnamba oba olina obudde omulekamu n'abeeramu mu face yo. Kati oluvannyuma munaaza face yo bulungi nnyo kijja kuba kiwedde ogenda kuba ng'okoze service olususu lwo bingi by'obeera ogenda okuba by'obeera ojjanjabye by'obeera oziyiza obutafuna. Tugenda kufuna mbalabe tugenda kufuna obuzimbazimba mu face tugenda kufuna nkanyanya mwabafuna enkanyanya. Cucumber oyo alwanyisa nnyo enkanyanya nga bwe mukiwulira. Enkanyanya ogenda kuba ozigobye ogenda kuba ogobye embalabe ogenda kuba ogobye bwonna obukwata mu face obuntuntu obwa black obwo bubeeramu. Cucumber oyo mulungi nnyo wona omukozesezza ng'okiwadde obudde kuba ebintu obyetaaga budde biwa obudde ate faayo beera ng'okikola olwaleero kikole n'enkya naluli okumala emyezi nga 3 ojja kuba olabawo enjawulo mu face yo. Cucumber aweweeza olusu ne lubeera nga luweweevu bulungi nnyo. Ekirala agoba ze bayita enkanyanya azigobera ddala bulungi nnyo. Cucumber oyo ajja kukuyamba beera ng'omukozesa face gikole service ebeere nnungi nnyo. Naawe yabadde ambuuza by'osobola okuteeka ku lususu lwo lubeere nga lulungi kozesa cucumber oyo ajja kuba akuyamba bw'otyo nga bwe nkugambye bw'obeera omukola. Ate n'ekirala era osobola n'okubeera ng'omulya bulungi nnyo osobola okubeera ng'omumeketa n'akujjanjaba ng'era ava munda n'akujjanjaba bulungi nnyo. Osobola omumeketa oba osobola omukolamu juice akolebwamu bulungi juice takaawa talina buzibu bwonna beera nga omunywa ne ku juice kwegamba ojjanjabe kungulu kuno ojjanjabe ng'ova ne munda bulungi nnyo kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.